tutandise weewaawo bwe bakugobanga ojjanga ewaffe n'olya yakuyita lubunamilyango kawo omuntu okwenjala okwekyengera aba mulambuzi bannange twabamanyirira ddala nakumanyanga eyakumanyanga bw'avaawo ekkubo liziba sebo omukulu kanoonya abantu bali eyo batwesunga okufaananako olukuli lw'amavi bwalinda akawango k'omu lugenzi era lunaku lwe twasobola okubategeeza nti tugenda kutandika emisomo egiri sirias wano basanyuka nnyo ne bagamba eno combination bulabe bagamba eno combination bulabe babanga bano abasajja bazze ne bakwatagana ne bayita kolabo bo baziyita kolabo olulimi oluvubuka bagiyita kolabo so eyo kolabo bulabe kale no basebo ne banyabo twagala okubategeeza nti naffe tusitudde abiri nga nkaza lujjolo tubuse kumunga ku nguvu tubalukire ensonga zino tuyitanyenga lukulwamavi ayitanye enkinzo kituufu nze musomesa munabusiro sava bosa musisi nseregganyi sengula 2022 omulasangeni era nga gatutabira tabagwanga ate agalabagana katyangana agamba ajja ne mugema tulabaganyeko n'omukerekere era naye kasooke yeyanjule olwolugoye tutandike twakwanagana masogola omusogozi akoma ku bidumu mutya nno basebo ne bannyabo ngera bwakutegeezezza nti agalabagana ge gatyaŋŋana agamba ajja gatya mugema naye ekyamazima agange tegagenda kutya gage basebo ne bannyabo ndibabbira bubbizi kakajjo bbira nandikindi babbira entungo ettiribogo era mbakakasa nti nze ebinannemerera nja kubiyitira bijooto abyensimbireko akaata ak'olusaalu mutya nno basebo ne bannyabo atenderezebwe kajingo sewannaku namugereka ddunda oyo alalamirwa ebimera n'ebitonde eby'ebwensange ku ddimwa okubeera ng'akyatuleseewo tukyasikasikanya omukkansi ku nsi eno nnabulamu nsaasiddeko nnyo bannaffe abalusuddemu akaba ne bagenda okuzannya n'empologoma kubanga abazannya n'embwa bo bakomawo baafuuse dda embuyaga eziyambako ffe abalya mmere okubawonya ebbugumu era tebakyayinza kulamagana ffe ku nsi eno nnabulamu bannange mukoddo mitandika ng'embiro muzenkanya yensonga lwaki nange ndi wano ntudde ekyaziyazi omugumba kyatula ku mbaga z'abafumbo nzize mbalojjere nate ekyeya ky'essana batya bwe kyeberengula obuliro oba oliawo n'engeri y'enkolo gye zitwalamu emmere okwagala okugimala ku lujjuliro bannange nno nkuba ya ddumbi emmere ya kijjo eriibwa kkuse naye kanzirize mukadde wange ekyanyi ow'amali bukyawe ennoga nze kanoonya jjuma omulangira w'ebukerekere neddira mamba kakobozi akabbiro gongolo nakawuka era bwe ntyo nsibuka mu kabaka bukulu kimale empaka ettumbaali mu ssaza busiro kabaka ono gwe nsibukamu y'omu ku abo abaalamulanga emirembe gy'ensi buganda bwe yalinga ekyayitibwa muwawa n'abantu ab'ebiro ebyo abaali bayitibwa abalasangeye bannange endiira ey'okumpiterwa kudda munywanyi wange ono naye kennyini kabisimbe kakaata ak'olusaalu weebale nnyo weebalire ddala ozise kabiri nga manda kuva mu muliro okudda mu muliro mu kunyanyagiza ebisoko eby'olulimi oluganda ndowooza mugamba abo balimmo naye ng'ate ffe mu butuufu tekituzibiriza budde era tulinga ng'olyagamba nti ekyaweeraba tekikuzibiriza budde ibyo okulamusiza ewa munno si bufuge wabula mirembe egiva embuga njagala okubategeeza nti nammwe akatundu biri mu kafaananyi ekalinda nakatansiise kubanga owamanja ayo alwawo tetugenda kufaananako nalwefunye nalwefulubenze oba oluvujjo mu tutumba twagala tutandikirawo okuzingulula kubanga twajja bwaffe eriiso lijja nabukwina bwalyo weewaawo naye nga tetunaba kusumulula njagala onzikirize mbategeeze era tuli bawandiisi omukulu ono Kanoonya Juma yawandiika ekitabo mu kinoonyeko kibayita entabiro y'olulimi oluganda ndakigula emitwalo 6 kyetaaga emitwalo 6 ng'okyefunira kati ate liba teriribusa ne mbategeeza nti nange ndi muwandiisi wa kitabo nnyo era olulasange terukubuzeewo wano kya mitwalo 10 olulasange kopi ya mitwalo 10 gyokka bwe giti kayita asiriivu mu luganda ke kasiriivu okyefunire nekuwanika ekitibwa effumbekero ly'ebisoko bya Ssengule effumbekero ly'ebisoko bya Ssengule kirimu ebisoko wano ne bagamba Kanoonya ategeeza ki awo ate kino kitegeeza ki oba olina effumbekero ly'ebisoko oyongera kumanya amakulu ga bisoko ebyo effumbekero ly'ebisoko bya Ssengule 2022
bassekabaka b'ensi muwawa wano oyogedde ssebo ku kabaka ow'omunsi muwawa Bukulu Kimalempaka abantu baffe bayinza okubeera eyo nga Bukulu Kimalempaka ono tebamutegeera Bukulu Kimalempaka oyo yaddirwa Ntege Nalusiri Buganda naye Bukulu Kimalempaka oyo muno mwali n'ebyafaayo oli mwali omwo kubanga kiyitibwa bassekabaka b'ensi muwawa kati nempandiika olulimi Oluganda n'ebigunjiddwa ku mulembe Omutebi bino byonna bya mitwalo 3 buli kimu kyesatu kino kya 10 bino byesatu gye mitwalo 19 ng'omuntu agwayo ng'ateeka waka abaana nga basoma kuno bugagga bwansibu bwe kiri nolwekyo muwagire lulimi naffe wetuli okubategeeza ebikwata ku lulimi tujja basonera ensonga naye omulundi guno tuleeteddwa banaffe aba Sampro Hotel nakirira abantu Sampro Hotel gyesangibwa kakati Sampro Hotel otyo waliwo oba ova ku lw'e Masaka n'otuuka awo e Nateete obagamba bugambe njagala okwata Kitunzi Road oluguudo lwera luyitibwa Kiggala Ssekabaka Kiggala naye kakati baluyita Kitunzi Road kakati awo okwata olwo Sampro Hotel gwe ne bwogamba bugambi oba babodaboda abali awo temutwali ku Sampro Hotel bajja kutuusaawo kakati bw'oba ova Kampala n'okwata n'otuukawo nga Lubiri SS n'okkiriranga n'okwata eridda Erungujja Kitunzi era bw'otuuka ekitunzi awo Sampro Hotel ojja kuba ogirengera kubanga kalina mpanvu nnyo era oba ogiraba ne wobeera mu Kitunzi n'olw'ensonga eyo jangu oba wagire buli kintu kyonna weekiri conference hall weeri abagala enkuŋŋaana okutuuza meeting gardens weeziri ebisulo weebiri bayina sauna weeri kugamba bintu bingi byonna weebiri wano ku Sampro Hotel oyagala kulya ku mmere local foods and foreign foods oyinza okuba nga oli muzungu gwe mmere kwegamba oyagala ya kizungu kituufu yaba China weeri aba Thailand emmere yonna weeri byonna weebiri n'olw'ensonga eyo nga bwe nnakunyonyodde nti gwe wenna naawe ali eyo nga wandyagadde tujje tulange bizinensi yo ate era owagire n'olulimi Oluganda ennamba y'essimu osobola okuyita ewanga oba ewa Musibbo Sajjokule kati gwayagala ekitabo entabiro y'Oluganda olw'edda ate nga wandyagadde n'okulanga bizinensi yo yita ku 075 47 075 47 awo tujja kuba butoola kibbo na mmere era nkwatanyi kalambi na bbira naye ejjukira ekitabo entabiro y'Oluganda olw'edda gwakyetaaga kigula emitwalo 6 kati nabina abyetaaga yita ku 078 599 343 593 awo mujja kubeera n'abeetaaga okukolera emisomo gino ku bizinensi zammwe gwe noga nti abasajja bano mbayita Oluganda lutojjere obuwangwa bweyongere mu maaso byonna awo bijja kugenda butooki olulimi tuluwagire luyitimuke naye nga ne bizinesi ekola ki egenda mu maaso tutambulire wamu mu ngeri ya butalekana ng'essonko ne kovu olunaku olwaleero tugenda kutambira ku nsonga y'amaato nga tunatambira abona kano kakulu abatulabe mutandika okwewanisa twagala kubaleetera empaka z'olulimi Oluganda wano ku YouTube tugenda zikulangira ne mukulukanoonya ono empaka z'okwewanisa kwa mitwalo 5 osobola okuyita omukulukanoonya n'omugamba nti esimu agibawadde ezo empaka ez'oku YouTube mweri ne bwoba oli werwa ggwanga tukwaniriza ate era osobola n'ozivujjirira ne bwoba oli werwa ggwanga tukwaniriza osobola okuzivujjirira ate era osobola n'ozeewandiisaamu kakati naawe kiri gy'oli n'ojja akazannyo ko ebyo byonna tugendereramu kukuza lulimi Luganda kwatukunoonyamu olulimi olumanyi olutegeera kukomawa oba tolumanyi kikusokasokunoonyerezaako ennaku zino waliwo ekintu ekyazzeewo abantu abawangaalira eyo ebweru abaana baabwe tebabasomesa lulimi Luganda kati bagenda ne bajja kuno tugeze ng'oba waliwo omukolo gwa kwanjula oba kwanjulwa kubanga omukolo ogwo giba emikolo ebiri guba gumu naye nga girimu emikolo ebiri betubeera tulindiridde babeera bazze kwanjulwa ate ffe be basanzeewo tubeera tugenda kubanjulira kakati mu mbeera efaananako bwetyo we bajja nti alinnya babaguliddeyo awo amakanzu ne bajja omwana oluusi bamuleetanga muko
ng'omwana oluganda alinnya mu lulimi ayogera oluganda olw'ebitege nandibadde kwegamba mu musonyiwa wabanga mwana mweru naye nga mwana wa muganda yamuzaalira eyo tebafaayo ku lulimi omuganda katugeze Semakula yagenda n'azaalirayo omwana omujamani kakati wabanga muzungu obanga bana abazungu oba wamuzaala mukyala muzungu nategedde nti obukojja bwo oba oliawo bo kwegamba omwana bwafayo muyigiriza olulimi naye omwana nga wa mukyala muganda ate nga wa musajja ng'omwana muddugavu tibitibi najja oluganda muko nkoko nkwasa nkoko oluganda alwanagana nalwo olulimi lwe kati abaliwo wano ne bafa ensiko ne baseka kyokka nze mbabba ate nandinyiize bunyiizi wandinyiiza otya omwana ono lwaki tamanyi lulimi lwe nedda abantu b'e Bulaaya eyo gye bali nze abantu b'e Bulaaya tobannimba kubanga abantu b'e Bulaaya ndowooza bensinga n'okwogerezeganya nabo ate abali mu nsi ezo z'oyinza okulowooza nti nno ensi zinnabbwedda okiwulira naye nga osanga omuntu ng'ayogera oluganda lye aluteekamu n'ebisoko nagamba kankuwe n'omwana wange akubuuzeku n'atateekako luzungu n'atayogera kazungu kagambaako n'omuntu eyava mu Uganda n'agenda e Kenya naye abeera ali Bulaaya nakatira nati nawe nekyo kyo okiwulya kabeera Bulaaya yava kuno ali wali Rwanda naye ate tamanyi Luganda kati ffe byebimu bye tuli mu kulwanagana nalwo kibi nnyo obutamanya lulimi ate munnange omuntu bw'ofa waliwo kye tuyita okufa wadde bagamba va mu kufa amaaso okulwana n'enswera nti amaaso gafa naye ate waliwo woofa waliwo n'okufa omwoyo ne gufa oli yafa omwoyo talina omuntu ne wali ba profesa omanyi wano mu Buganda waliwo omuntu nabadde njogera n'omulangira omu mukwano gwe bamuyita omulangira Bagaliira Eggolooba sajja bwekyaggwe yaŋŋambye naga nti akanoonya ekintu ky'okuziika ekyo nakyo ate tekyali kintu kyaffe ky'Abaganda okuziika omuntu gwe mwetamiddwa nti tumuziikire ddala agende naye tukyogera mu bukyamu ate we yakinyonyodde n'ekiraba ekyo ekintu ekituufu kuyitibwa kutereka Abaganda batereka waliwo n'olugero olugamba nti atereka buteresi Abaganda balina engeri gye bakolamu okwawula ebyakabaka ku bya muntu wa bulijjo kikabaka bamutereka enjole bagitereka naye ate era wookira lwe wali oluganda olutuufu nti we tutereka musibosa Geoffrey tukutereka tubeera tetukuziise bwe tukwata ne tukuzika tubeera tukwewonyeza naye jjukira we tukutereka wali abaana n'abazzukulu bajja kubalaba ng'ovudde ne kwekyo tuyina ebyomugaso bye tuyinza okufunamu mu mwoyo gwo nga tusinziira wali we twakutereka we tugenda ne tusaba ne tujja ne tugamba nti awategedde mukulu bosa nti munnange wamanya nnyo ku lulimi Oluganda naye mbadde nsaba woba owulira ebintu bino ojja otulambike otuloose nojja nogakakati ekigambo ekiti kiyitibwa bwe kiti twakutereka tetwakwerabira bwe tukuziika tubeera tukuziikidde ddala nga tukwerabidde n'olw'ensonga eyo ebigambo ebyo kyova olaba profesa yina ne wasoma Oluzungu mu kaseera kali bw'abanga twamutereka akome waalamule wali olabye omuzimu ogwogera Oluzungu tegusobola kwogera Luzungu ne bwe guba gwali gwa profesa gutya kubanga senga nagwo gumanyi ebitatuukiridde oba amazzi gayita mu mulambo gw'omuzimu ogwo ne gujja ne gwogera Oluzungu bwe gulinnyeeko bajja gayeekoze oyo si profesa naawe ne gwogera Oluganda okitegeera bajja kukkiriza kyagamba kitegeeza olulimi olwaffe Oluganda lutambula mwoyo lulimi lwa mwoyo ate lulimi lusikire okuva ku bajjajja ne bajjajjaffe kakati Sample Hotel etutaddemu ku ssente kulaba nti tusomesa abantu ebintu bino olunaku olwaliro tutambire ku kituli batambizi manyi waliwo yavaayo ng'agamba lwaki mukiyita kitambiro okutambira si kulungi nedda oyo tamanyi kyayogerako okutambira kwe kuwaayo ekiweebwayo kye tubawa tutambidde tubatambiridde okutambirira bale munzikiriza balina ekitambiro ekitambiro kya mmisa kati kirimu kankubuuze ekitambiro kya mmisa kiri mu Lulatini kati kankubulire
abantu bangi balina okwegendereza ebintu bino. Eddiini eyo ogiraba, buli omu alina eddiini gy'osoma, n'eddiini atereka evuga abantu spirit. Ebintu by'eddiini ebisinga sooka obifumintirizeeko. Kati waliwo era omulokola ajja kugamba, waliwo oluyimba sima nasinzanga ku Namulondo yo. Kati omulokola ajja kugamba Namulondo si ya Kabaka wabula ya Yesu. Kye balina okumanya egundi enjiri oba ne Bayibuli okujja wano okugikyusa, ebyakyusibwa byonna mu yo babisimbulizanga ku byalina wano. Kati mu Bayibuli mulimu essuula gye bayita Bassekabaka. Kati nga gwongojja ogamba nti no Bassekabaka kirina kubeera mu Bayibuli. Entegeerayo eba nnafu. Bassekabaka gwe soko kyaffe kyawano. Kati eddiini yezze wano 1800 bakabona. Kati oli wanaja naga yenze kabona ati gwe oyagala kweyita kabona ate nekigamba abaddu nakyo kyaffe wano. Naye olwaleero tugenda kutambira ku kintu ekiyitibwa amaato, empisa y'okubajja amaato. Omanyi bajjajjaffe bano balaba batambuliranga ku nnyanja, era ebiseera ebisinga ennyanja eno ye yayambanga Abaganda okuva eno ekyaddondo okugenda e Buddu. Era ojjagenda okwetegereza nti ennyanja eyo nalubale bagikozesanga nnyo ng'entambula eyali ey'olukale okusobola abantu okutuuka eyo ewala ennyo nga tebakooye, kubanga tosobola kuseeyeeya ng'otambula. Naye ate jjukira mu nnyanja tuyina empewo eyitibwa entwetwe, tuyina ensenda, tuyina embibi, zonna mpewo nnyanja. Okitegeera ekintu ekyo? Kakati abantu kye babeera balina okumanya nti omuntu entambula y'okumazzi yayambanga nnyo bajjajjaffe okugenda ewala eyo ne bayita ku nnyanja ne batuuka ewala, kubanga mu mazzi mwabanga mu kkuba endobo. Empewo ensenda nejjanga ekusenda etyo ne weeyongera. Naye ate yayambanga nnyo n'okukuŋŋaanya amakula ga Kabaka, kubanga amakula agavanga e Busoga nga gajja mu Buganda galeetebwanga mu lyato eriyitibwa Nakakweya. Kakati ne Nakitanda eryabenjaza nayo lyakolanga. Kakati empisa y'okubajja amaato mu Buganda eno y'empisa Abaganda gye bagoberera omuli emizizo n'obulombolombo bwe babanga babajja amaato. Obuyitirivu bwe babeeranga bagenda okubajja eryato basookanga kutema muti oguyitibwa omuvule ogw'okubajja omugongo. Eryato bwe lyabeeranga erya Kabaka Gabunga omukulu w'amaato. Sooka okwatemu awo wano bw'ayogera omugongo ategeeza olubaawo olwo olusookera ddala olutuula ku mazzi. Mu bufunze kwe bazimbira amabasa ago okuzimbira eryato. Naye omugongo guno gwe bakolaki? Kyova olaba waliwo n'ekisoko ky'Abaganda kiga nti okwebasa omugongo ng'obwato. Olw'ensonga obwato ebbanga lyonna butambulira ku mugongo ogwo. Naye n'omuvule guno ekyabagisanga muvule kubanga muti mugumu nnyo, ate ng'omugongo ogwo gwayinanga kubeera mugumu. Engeri gubeera mu mazzi ennyo, amazzi gano gayinza okuvunza olubaawo. Kakati eryato bwe lyabeeranga erya Kabaka Gabunga omukulu w'amaato oba omwami omulala Kabaka gwe yayagalanga nga gwagaba. Naye omugabe oyo ng'agenda n'embazzi 2 ez'ebikomo. Embazzi ezo kuliko bali amanyama kituufu, kuliko Nankunga ne Nankungo. Kakati amannya g'embazzi ezo Nankungo ne bali amanyama. Era embazzi ezo zaakuumibwanga omwami muyanja ow'ennyonyi abeera mukakamubusi. Omwami oyo ayitibwa muyanja ow'ennyonyi. Awo bwe baatuukanga ku muvule gwe bagenda okutema, Gabunga n'alagira omuntu omu n'asooka okutema ku muvule ogwo n'embazzi okuli Nakkungo, era ng'atema bw'agamba nti muvule gwe si kwewadde nzekka
wabula Nankungo yakwewadde. Awo n'atemako emirundi 3 oba 4. Naye oyo ekyamwogezanga bw'atyo aleme kufuna buzibu bwonna bwe kutya nti omuvule guyinza okumulumirira. Lwaki gwalulumanga? Andi emiti egyedda tegyabanga miti nga bwotulaba nti olaba bulabi muvule. Oluusi gwabangamu amaanyi gaagwo, mwabangamu emisaamu. Kaakati ne kino twagala abantu tukibategeeze. Abaganda abatusooka bali abalasangeye babangako amaanyi ag'enjawulo. Abalasange ndowooza bannaffe bali be bayita abachwezi. Kati abalasange yaabo kigambibwa baabulira mivule nti omuntu bwe yabanga ayagala okufa ngaddira nga asinziira ewali omuvule ng'agenda akuba enta 40 bwezaweranga yeesonsekanga bwesonsese muvule ng'abulanga muzigo mu ttimpa. Omwana banga muti muvule kumbe gulimu omuntu. Era emivule egisinga yensonga lwaki gikyalemedde ku luguudo. Ate era eyo yensonga lwaki omuvule gutiika bagutya. Era omuntu ow'amaanyi bwagwa ku kyalo afa ku kyalo tebamwatuukiriza. Baganda bo balina enkola eyo. Omuntu ow'amaanyi oba abadde mulogotungwa nga bamumanyi oba abadde mutemu atta abantu abuzaawo abantu n'abawuuya. Oyo bwe yafanga bagambanga omuvule gugudde nga boogera ku muntu omutemu atta abantu omusezi omulogo nga bwe baba mubiika tebaga nti gundi afu. Oli we yajjanga ewuwo n'akugamba omuvule gugudde. Omanyirawo nti omusajja nti waliwo omulogo oba omutemu agezi. Ebyo byonna bisoko. Kakati tukyeyongerayo. Omuvule muvule gwe si kwewadde nzekka wabula Nakkungo yakwewadde. Embazi abamu bagiyitanga Nakkungo abalala Nankungo. Weewaawo Nankunga. Awo n'atemako emirundi 3 oba 4. Naye oyo ekyamwogezanga bw'atyo kwe kutya nti omuvule guyinza okumulumirira era n'abantu abalala baleme okufa nga bagutema. Omuzizo ogwo bwe gwamalanga okuggwa abantu abazze okutema ne basima emirandira gyagwo. Naye ensonga eyabatemyanga bwe batyo balyoke bagusuule obulungi guleme okwatika. Awo omuvule bwe gwamalanga okugwa wansi ne bagugera bwe bati. Basookanga okukuba ekifuba kimu n'oluta. Olwo lwe lulimi okutuula ensanda. Ate ne bakuba ekifuba kimu olwo lwe lwalo okwakomererangayo emitwetwe ye mu maaso. Era bwayogedde ku nsanda batategeeza emikono egyo egibeera ku lyato. Kwe kwakomererangayo emitwetwe omutabeera mmanga. Awo bwe baamalanga ekyo ne bakuba ekifuba ekirala ekyo kibeeramu emmanga 3. Ekyo bwe emmanga ategeeza entebe z'omu lyato, embaawo ezo ze bateekamu ne zikola ng'entebe ziyitibwa emmanga oba olubanga. Kakati awo ne balyoka bakuba ebifuba ebirala era buli kifuba kibeeramu emmanga 2. Ababazi b'amaato buli lyato lyonna lye baabeeranga bayagala okubajja baageranga bwe batyo kubanga bwe baakubanga ebifuba nga bategeera mangu emmanga ezinaabeera mu kifuba ekimu. Naye ebifuba ebyo byakubibwanga mu kugera okwakaakano buli kimu kirimu effuuti 6. Awo bwe baamalanga okugera bwe batyo ne batema amatabi ekyo bwe kyaggwa ne bagera awanaabeera enda y'eryato. Bwe bamala okulabawo ne balyoka balongoosa omugongo nga batema ebibango nga ekigere kimu buli kibango. Bwe baamalanga okutema bwe batyo ne balyoka bayasa ebibajjo. Bwe bamala eruuyi ate ne bavuunula n'eruuyi nayo ne bakola bwe batyo. Naye bwe baamalanga okugaziya obugazi bw'omugongo
oba gwanta 3 oba gwanta 4 ez'obukiika ne balyoka bagusokoola nnyo okugumalamu omutima kubanga omutima bwe gusigalamu eryato livunda mangu ne lyonooneka bwe bamala okukola bwe batyo ne balyoka basongoza olulimi ensanda era ne basongoza n'ebulumba y'emabega ebeera omugoba bwe bamala ebyo baguzinula kwe kugutereeza nga babajja wansi w'olulimi we lugalamirira era nga n'ebulumba bakolayo bwe batyo. Olulimi ke kasongezo akayitamu mu lyato. Mulaba abeera wansi nedda kabeera wansi kabeera waggulu akawaggulu akagira bwe kati akasoolooba ennyo bazimbira embaawo naye akagira bwe kati akasoolooba olwe luyitibwa olulimi. kati agambye okuzinula kitegeeza okutereeza ku lulimi eno nga baluwoolera kwe bayitanga okuzinula. uli oluganda beta awo bwe bamala okukola bwe batyo ne bawummula ebituli eruuyi 4 n'eruuyi 4 ku lukugiro lwagwo ne basiba omwo emiguwa okugijja mu mawale kyekifo amawatema. Awo waliwoko ensobi mu kuwandiika amawate liyitibwa eggwate bwe liba limu gavamenti gayitibwa amawate. Ebifo we babajjira amaato ago tubiyita amawate oba eggwate bwe liba limu bwe babajja basooka kutema mbiru kyebita okukyamira embiru gy'emiti egy'ebitundu egyo gye basuula wansi ne baguwalulira okwo nga guseerera amangu awatali kulwawo. ekintu ekyo kifaananako nga bwalaba bano ab'amasannyalaze bo ennaku zino bafuna miguwa eyambisa nga basitula endoddo z'emiti egyo ab'amaato bateeka okwo emiti egyo egiyitibwa embiru ne baguvuga ku miti egyo. Kiyinzikana okuba nga mwe muva erinnya mu biru. Erinnya lisobola okuba nga liva mu bintu ebiringa ebiwungawunga ebibeera ku mazzi ebiri mu biru ebyakiragala bifula amazzi agakiragala gebita amalembo. Kakati awo we bakutuusa ku kisibiro kyekifo ekisibirwamu amaato ne bakuteeka awo ate ne bagenda okukyamira amabasi kwe kugatema kwe kugabajja ne bagabajja. Awo bwe bamala okutema omuti gwe banaabajjamu amabasi ne bagusimamu olusalosalo eruuyi n'eruuyi okuva ku musa okutuuka ku kikolo. Olusalosalo bwe luggwa ne bakubiramu empano gy'emiti emisongovu era nga bwe balima kwe kusokoolamu olusalosalo n'embazzi kwe kusokoolamu olusalosalo n'embazzi ewangiddwa nga enkumbi. Naye bwe bagussa mu mpagi ey'eruuyi ng'ebejjukamu era bwe gabejjukamu ng'empayi zombi zigwa luuyi lumu. Naye kati empana eyo ebanga nkondo bagitonsekamu bawalyasizaako oluku nogenda nga wagikamu obuti obuyitibwa embaali sokuliko n'olugero nti zambaali zasibwa wambavu nti omuti ogwo gwetaga embaali gwetaga nga naawe amaanyi olina okusobola okugwasa ogenda owagikamu kati bwotema embali zireega ziye ekkubo oluvannyuma gweryebula bweryekuzire oluvaire lugweyi neto ne lugweyi kyagezaako okunyonnyola. Kakati nkyeyongereyo n'okutambira nga bagayita mabi. Amabasi bwe guggwa okwasaamu nago ne bagawalula ne bagatwala mu kifo
mwe baatwala omugongo gaggwa okwasaamu nga bagawalula bagatwala gye baatwala omugongo. Naye emiti gye basinga okubajja emyovu n'enkoba, emiti gye basinganga okubajjamu amabasi gyabanga miyovu n'enkuba. Amabasi bwe gaggwa okuwalula ne bagenda okukyamira empero, kwe kuzibajja oba okuzitema, kwe kuzitema. Era nazo bazitema engeri emu nga bwe batema amabasi. Kati gwe atamanyi mpero zifaananyeko bwolaba omugo gw'ekibbo, emigo egy'ekibbo egikomekkerezaayo. Kati n'empero bw'oba ozifaananya ojja kuzitegeera mangu. Kwe bayita okukyamira empero. Nazo nga bwe ziggwa okutema ne bazireeta awali omugongo. Kituufu. Awo emirimu egyo gyonna bwe giggwa okukuŋŋaanya ne baleeta omutuusa ow'okusiba eryato. Kangamawo gwe Wabulemezi, oyo omutuusa gw'oyogeddeko bategeeza omukugu ennyo mu kugasiba. Omanyi tukuyita kusiba maato. Jjukira wano we tuba tuli tuyitawo mu kasibiro oba mu kisibiro. Omutuusa bamutuusiza mu kisibiro nga byonna byonna bikoze eki. Omutuusa ye mubazi w'amaato. Mugenda okukubira omutuusa okumuleeta nga byonna biwedde okuteekateeka nti ajangu kati biwedde. Kiringa bw'onoleeta omusawo omukugu ng'omulwadde wamutadde dda wali wagenda okumulongooseza ng'omukubira n'ajja akola oguggo ogw'okumulongoosa. Ngera bwe nkugenda nti emirimu egyo gyonna bwe giggwa okukuŋŋaanya ne baleeta omutuusa ow'okusiba eryato n'okulirongooseza ddala. Naye omutuusa bw'ajja n'akebera eryato nga bwe linaasibibwa. Era gano ge mannya g'embazzi zajja nazo okutuusa eryato. Esooka bagiyita njeyo. Eyo y'ebajja enku ezasigalira ku mugongo. Kyetuyita okwera mu lulimi olw'okubajja amaato tukuyita kwera, era kyekyagitumisa n'erinnya nti njeyo. Ate embazzi ey'okubiri bagiyita nsuma. Eyo obwogi bwayo babuwanga wakati, era yebajja wakati w'omugongo nga bagutereeza, era n'okubajja mu mabbali g'omunda. Ate ey'okusatu bagiyita kikumbi. Ekyo kibeera kigazigazi ng'enkumbi, ensimu etakyaliko matama, kubanga ensimu eba yasiriira nga yaggwerera. Era ekyo bakisiba ku muyini mumpi n'olukoba lw'eddiba ly'ente lwe luyinza okuginyweza. Awo ekyo kye kirongooseza ddala omugongo obulungi okugunyiriza. Ate ey'okuna embazzi eyitibwa kayeyo katono. Eyo yefaanana ng'eya senku, era n'ekiti kyayo kifaanana bwe kityo. Akabazzi ako katemaatema emmanga ezituulibwako nga bavuga. Era akabazzi ako kebajinza. Akabazzi ako kebajinza eruuyi n'eruuyi oluwero mwe lulumira nga basiba. Era ey'okutaana eyo eyitibwa kayozo. Wulira embazzi ako kabeera katono era kabeerako amannyo abiri ng'ag'ensanafu, naye wakati waako wabeerawo obwogi. Ako ke kayoza kungulu ku mpero ne kulyoka kulabika obulungi. Olw'okuba kooza ku mpero kuno kungulu ne kulyoka kulabika bulungi, ekikolwa ekyo bakifaananyako okwoza. Weyoza olugoye kanzu ng'eno etemagana oba ogyozeza kyova akabazzi ako nako bakatuuma kayozo, kubanga ke kayoza. Kayozo
era kano kabeeranga n'amannyo abiri ng'ag'ensanafu naye wakati waako ne wabeerawo obwogi ako ke kayoza kungulu ku mpero ne kulyoka kulabika obulungi ennyo enjola z'eryato eziriwoomya naye omutuusa w'eryato bw'amala ebyo byonna n'alyoka addira omulumyo omulumyo guno gweguluma gwe muwunda ogwo oguluma obuwanvu bwagwo luta lumu era gubeera n'obwogi buwumbe era gubeera n'obwogi obuwumbe era baaguwaŋŋanga mu muti ogwo gwe guwummula entuli mwanaasibira ebika ebigatta eryato. Kati obutuli obwo bwe bateeka ku lyato bwe bakozesa omulumi ogwo ze biyita entwi. Kati entwi ezo mwayisa ebisibisibwa kugeza bakozesanga ensinga ez'obuso bakozesanga obuso bwennyini n'ebirala. Amabasi ku mugongo ate oluvannyuma n'agatta empero ku mabasi. Naye entuli ezo mwanaaziwummulira asooka kugeramu n'ebisiriiza ne waddugala ate oluvannyuma n'alyoka awummula n'omulumyo baba yalambawo. Awo bw'amala okuwummula entuli n'abajja enku ezasigalira ku mugongo. Bw'amala okubajja ezo era n'abajja munda w'omugongo era n'agukondera kwe kugunyiriza obulungi kungulu ne munda. Awo bwe bamala okukondera n'addira amayinja amanene nga 5 n'agateeka mu mugongo ne gagunyigiriza gulyoke guleme okulalambala n'omusana era n'asimba enkondo 2 emutwe n'ebulumba n'asibirako olulimi nalwo olulimi luleme okubeera nga lukalambala oba okugwa olubege. Era n'atema n'enkondo endala n'akomerera ku mabbali g'omugongo eruuyi n'eruuyi n'agusibira okwo n'agunyweza nnyo n'emiguwa gulyoke guleme okwewumba. Ate era n'asimba entiti 3 eminene n'aginyweza n'alyoka asitula amabasi n'agasigamya okwo n'agasiba kwe kugabajja n'embazi n'agaseba n'agaseba kwe kugabajja n'embazi ennene enjeyo. Bw'amala okuseba ate n'addako okukondera n'enkumbi okuganyiriza abaganyiriza. Bwe yamalanga ekyo ne bagakwata ne bagenkanyankanya bulungi. Awo omutuusa w'eryato n'alamba n'ekisiriiza ebifo mwawummulira entuli ez'okugattiramu omugongo n'amabasi. Bw'amala okulamba bw'atyo amabasi n'assa wansi. Naye nga bw'abeera alamba bw'atyo amabanga omw'okuwummulira entuli, naye nga bw'abeera bw'atyo bw'alamba amabanga omw'okuwummulira entuli akuba oluta lumu buli bbanga eryo ery'oluta olumu entuli 4. Awo ng'amaze okwenkanyankanya entuli ez'amabasi n'entuli ez'omugongo. Awo n'alyoka ayola ku mabasi n'ebulumba ekitundu kya mmanga 2 era n'emutwe bw'atyo. Awo bw'amala okukola ebyo n'alyoka awummula entuli
n'omulumyo mu bifo mwe yasoose okugera n'ekisiriiza naye omugongo kyava guwummula n'omulomyo kubanga mukakanyavu teguwummulikika teguwummulikika na muwunda ogutali mwengereze awo ojja kuwulira oluganda kuno nno okutambira okwengeza era kino ekitambiro nze ndowooza twandikireyo kampuni eyo eziwererako ddala ekitambiro kino nezijja era twongera okukowoola omuntu yenna ayagala ekitambiro kino okukitambirira ewuwe tusobola okujjera ne tubeera nga ekitambiro kino kitambirira wenyini ku bizinensi yo awo bw'amala okuwummula omugongo n'amabasi ate n'awujja omuwunda ne gwengerera nnyo awo n'ayongera okuwummula mu ntuli mwe yasoose okuwummula n'omulomyo bw'amala ekyo n'aleeta ensinga eziggyibwa mu ngogo z'ebiso ne bazinnyika mu mazzi ne zisulamu ennaku 3 awo ensinga bwe zimala okuweweera ne baleeta amabasi ne bagaganzika ku mugongo era omugongo n'amabasi ebikolo byagyo bye bikulembera emutwe era kyebava babikulembeza bwe batyo kubanga emutwe eryato gye lisinga okutomera amayengo olw'amaanyi awo bwe bamala okuteeka amasika bwe batyo ate ne baleeta ebyayi ebyeggalwe ne babizingazinga buwanvuwanvu ne babiteeka mu bugattiro bw'omugongo n'embasi era kungulu katono nnyo ebyayi ebyo omuntu ayinza okuba tabitegedde ebyayi ebikaddidde ku kitooke kuli ebiyitibwa eggalwe ebyayi ebyeggalwe ne bateeka obubajjo bw'emiti egiyitibwa obwamba naye olukugiro lw'omugongo n'olw'amabasi ziyitibwa munyolo ebyo bwe bimala okuggwa ne basooka okusiba ebiba eby'amabanga kubanga bwe kumala okuggwa ne baddira ensinga ne basibira ddala okunyweza nga bayisa olusinga mu ntuli ey'omu mugongo n'ey'embasi naye bw'alaba olusinga lujjudde mu ntuli n'alekeraawo okuzingirira ate n'addira olulala n'azingirira ekika ne kinywera bulungi nnyo naye bwe bamala okusiba ebika byonna ate ne baddira enti ezo empamba ne bakubirira mu bika nga olutabiro bwe lugenda ebika ne biryoka binywera obulungi ennyo ebika oluti olwo bwe lubeera lusitalira oluti olwo bwe lubeera lusitalira ne bazingirira ekyayi ekyeggalwe ku mumwa gwalwo ne lulyoka lugenda nga luwagaanya mu bika ebyo ne byereega nnyo awo amabasi bwe gaggwa okuteekamu empamba ate ne baleeta eggalwe ekkunye ne bakuunyuula ttonotono era ne basongola obuti obugumu ne banyigiriza eggalwe eryo mu ntuli amazzi galeme okufuluma ng'omwo okwo kwe kukonja awo okukonja bwe kwamalanga okuggwa ate ne bawummula entuli 7 okuva ku mutwe okutuusa ebulamba n'eruuyi bwe batyo bwe bakolanga wano yagamba bulamba naye bulumba n'eruuyi bwe batyo era ne basimba enkondo emu buli ntuli awo ne baddira emiguwa ne basiba eryato ku nkondo ezo zireme okwewumba wabula naye omutuusa w'eryato bwe yalabanga literedde bulungi n'addira akabazzi akayeyo n'alongoosa olukugiro lw'amabasi ne lutereera bulungi
awo bw'amala okutereeza olukugiro n'alyoka ateeka empero ne yenkanyankanya bulungi. Bw'alaba zimaze okwenkana era n'awummula entuli 7 endala emutwe n'ebulumba, bwe zityo ne zenkanyankanya awatali kusoba. Bw'atyo n'azenkanyankanya awatali kusoba. Naye bw'abeera agenda okuziwummula, akuba oluta lumu n'awummulamu entuli 2 okutuusa z'ayagala okuwummula ng'agera bw'atyo. Awo ng'amaze okuwummula ate n'addira akaguwa ak'ensinga akagumu ennyo n'akayisa mu ntuli ze yawummudde eruuyi n'eruuyi, n'agatta ebbasi eryeruuyi n'eryeruuyi, n'asiba n'anyunyuula, oba ffe gye tuyita okumyumyula, n'anyunyuula nnyo eryato. Okunyweza, ekigambo okunyweza kino kiva mu kunyunyuula, okunyweza, okunyunyuula Oluganda. N'anyunyuula nnyo eryato liryoke lyewumbe obulungi emutwe. Awo bw'amala okuwumba eyo ate n'adda ebulumba, nayo n'akolayo bw'atyo. Wabula bw'amala ebyo ate n'aleeta emiti egy'ebitundu egyenkana ng'obugazi bw'eryato, ezo z'emmanga ezituulibwako, era batema emiti egitawumba okusinga batema emiti egiyitibwa emifulubwa egy'emitaala, oba gyegitya Buganda yaggwaawo. Awo omutuusa w'eryato n'agirongoosa bulungi nnyo, era abajja migazigazi atuulako n'alyoka atuula obulungi, era emitwe gyazo egifuluma ebweru w'eryato ng'agikulunga bulungi nga akatanga, ate era azenkanya ne wabulawo olusinga lunnaalwo obunene. Ebitundu ebyo biyitibwa nkuzi. Awo bw'amala okuteekako emmanga n'akebera bulungi amabasi mwe zirumidde, alabe nga gafulumye bulungi. Naye bw'amala okwenkanyankanya emmanga mu bituli byazo, awo n'alyoka azikuba buli lumu ne luyingira mu kinnya kyalwo, zireme okulagajja ng'eryato liwedde okusiba, era amazzi galeme okuyitamu okuyingira mu lyato nga lituuse ku nnyanja. Naye ekigambo nkuzi olusi tukyogerako, tukikozesa olusi okutegeeza ekintu ewala olyanzaga mbiriddeeyo neebusi ku nkuzi. Naye okimanyi nti Oluganda olw'edda luli nnyo mu lulimi olusese n'olulunnyanja. Luli nnyo mu lulunnyanja, luli nnyo mu lusese, luli nnyo okusinga ddala mu mirimu gy'Abaganda egy'edda. Kuweesa, kuyiga, kubumba, kukomaga, kukuba, byonna ebyedda. Naye emmanga bwe ziggwa okuteeka ku mabasi, ate n'ateekayo empero, n'asooka okuleeta ekitundu eky'oluwero ekya wakati, ne bakikwata eruuyi n'eruuyi ne bakiteeka ku mabasi, era omutuusa w'eryato n'alamba n'ekisiriiza ebifo omunaayingira emmanga. Naye okussaako emmanga kwe kumala okwenkanyankanya embaawo ezibeera mu lyato lyonna eruuyi n'eruuyi 2 n'eruuyi 2. Olubaawo olusooka ku mugo gw'eryato lwe luyitibwa ebbasi, era n'eruuyi bwe lutyo, ate oluddako lwe luwero, era n'olweruuyi bwe lutyo luyitibwa. Eryato lyonna libeerako embaawo 4, omugongo gwa 5, era ne bwe libeera eddene, ezo ze zibeerako zokka embaawo 4.
naye bayinza okuziyunga ne zituuka ku mugongo. Ate amabasi n'empero ebikolo biraba bulumba, naye omugongo gwe gukulembeza ekikolo. Naye empero ezo eza wakati zenkanankana olw'eruuyi n'olw'eruuyi. Awo bw'amala okuzirumba bw'atyo n'alyoka atema amasa aganeevuunika ku mmanga awatali kubeera magazi agayinza okuyitamu amazzi. Awo amasa ag'empero bwe gaggwa okulongoosa ne baziteekako, era amasa n'empero ne gayingira mu biseera eby'emmanga. Awo bw'alaba oluwero oluteredde bulungi, n'addira omuti ogulinga ekiti ky'embazzi n'alukuba ne lukwatagana nnyo. Naye bwe yalabanga lumaze okutuukana, ate n'aluggyako. So okutuuka wabula okutuukana kubanga kwenkanankana. Kyekyo kyennyini. Otegedde Oluganda? Kyekyo kyennyini. Kwenkanankana. Naye pulogulaamu zino ku TV ya Buganda bazigobako. Kubanga wano we wali Oluganda. Tebabyagala bino. Olowooza babyagala? Tebabyagala bwagala. Tebabyagala. Naye kubanga w'olusomaano owulira ng'owoomerwa nga wandibadde wali mu mbuga ddala. Tebabyagala. Babikyayira ddala. Luno Oluganda olwedda lweza babwagala. Kuba naye nirabye awo mu mbuga w'olwagala. Omuganda yafunzanga ku bigambo nga teyeeko yagamba nti okwenkanankana, okutuukana. Otegedde? Yafunza nti ngayinza nti mwana wattu, mwana wange. Wanagamba nti baana bange abange, kojjange, mange, bwe bityo. Kakati bw'atyo bw'amaliriza ekyo, naye bwe yalabanga lumaze okutuukana, ate n'aluggyako n'alwola n'akabazza akatono, era bw'abeera ayola ng'akubirira lw'amaanyi. Akabazzi kalyoke katereeze ennyiriri obulungi. Awo bw'amala okuzzaako ezo eza wakati, ate n'ayungako ekitundu ekirala ekyebulumba n'ekyemutwe, era n'eruuyi bw'atyo. Naye ekitundu eky'omutwe kiyingiramu emmanga bbiri n'eggami, era eggami eryo lyerigatta eryata emitwe, era liyitamu eruuyi n'eruuyi, libeera songovu n'eruuyi songovu. Ekitundu ekiyitamu eruuyi kiba kyanta bbiri n'eruuyi bbiri. Eggami eyo yongera olinnyonnyola abantu balitegeere. Eggami bw'otunuulira eryato, eno eryato gye lisembera wakati mu seerisembayo, eno kasongezo kaalyo, naye awo mussa mwe bayita mu ggami. Awo we bayita mu ggami. Era n'ebitundu by'ebulumba bibeeramu emmanga bbiri n'akatono akatuulibwako omugoba w'eryato. Keekookusatu ako ke kayitibwa akalumba. Era ako kaba kabaawo mu mugoba kwatuula. Awo omutuusa w'eryato bw'alaba ng'amaze okutuusa ebitundu by'empero ebyo, ate n'agera entuli zaabyo n'ebisiriiza. Naye ku lukugiro lw'ebbasi ne ku lw'oluwero alekayo akatundu ka ngalo 3 n'awummula n'omuwunda. Bw'amala okuwummula nga basiba ebika. Bwe bamala ebika ne bakubiriramu empamba, era ng'ez'omu mabasi. Bwe bamala ekyo n'awummula entuli ez'ebulumba omuyisibwa emiguwa egigatta eryato, era n'emutwe bw'atyo bw'akola. Naye ekigero ky'emmanga eryato bwe libeera eddene wakati mu kiyiwo
wewasenera amazzi amazzi wegalegama ekiyitibwa ekiyingo akafaako kyekiyitibwa ekiyingo jjukira kiwanirirwa eno omugongo wansi ekyo ekiyitibwa ekiyiwo we basenera amazzi wabeerawo emmanga 6 ez'enkanankana ate ez'ebulumba eziddirira ezo buli lumu lubeera lugazi ku bwalwo okutuusa ku bulumba era n'ez'emitwe bwe zityo okutuusa ku ggami. Kati tuyinza nti embajja y'amaato ennaku ez'edda ye tekyalabika kuba kati amaato g'osanga tegaweza mu manga ezo tegaziweza. Bwe bamala ebyo ne batema ebiwenda gy'emiti egissibwamu ensalosalo ebiwenda. Bwe bamala ebyo ne batema ebiwenda gy'emiti egissibwamu ensalosalo omuyingira embaawo ez'ebulumba n'ez'emitwe naye batema omuti ogunyirira nga gumaze okubajjibwa ng'akabajjansaayi. Akabajjansaayi ako kanyirira kati akabajjansaayi naye ate ku lukalu lw'e Buganda eno tekaliiyo. Kati kubanze ndi mwana wa Mulunnyanja okimanyi. Naye ate ku nnyanja eri ku bizinga era akabajjansaayi ako maama yakatuteranga ne mu byogero kagoba ennoga. Tekalaba ku nnoga naye nali ngezaako kabuuza bannabuddu bo baŋŋamba nti abamu bagamba nti ate kamwanyimwanyi ewaabwe naate nagenda okketegereza nga ate akamwanyimwanyi ke bagamba kalala kano kasigala kabajjansaayi. Oluusi bwe kaba nga kafaananako mu kitundu ekimu ate bo bakatuuma linnya eryo kafaananako olw'okufaananako obufaananyi. Kakati ne kino nakyo balina olulimi lwabwe kuba Buddu kyenkana yali nsi. Bwe bamala ebyo ekyewamala bakiyita akalavumba. Bwe bamala ebyo ne batema ebiwenda gy'emiti egisibwamu ensalosalo omuyingira embaawo ez'ebulumba n'ez'emitwe naye batema omuti oguyingira nga gumaze okubajjibwa ng'akabajjansaayi. Awo bwe bamala okukatema ne basooka okukabajja ne basooka okubajja ekiwenda eky'emitwe kubanga kye kinene naye bwe babeera nga bakibajja wakati basokoolawo olusalosalo kubanga omulimu gwakyo n'ebitundu ebisoba ku mabasi ne ku mpero mwe bayingiza ne babisibira omwo. Bwe bamala eky'emitwe ate ne basiba ekyebulumba ne bakisiba mu ngeri y'emu naye ekiwenda bwe babeera bakibajja wansi waakyo gye kisimba ekiwenda babeera bakibajja wansi waakyo gye kisimba omugongo kibeera kinene bwe kityo kijja kitonibwa ng'endu y'ekitooke ng'ekyali nto era waggulu waakyo bakendulayo akasingo ne bateekako n'akatwe n'akeekulungirivu ng'omutwe ogw'olubanga era akatwe ako bakayolako enjola zifaanana ng'amannyo g'ensaamu. Awo bw'amala okusala ezo n'akambe ate n'ayengereza omuwunda n'azookereramu ziryoke zirabika obulungi. Naye ekiwenda eky'emitwe wansi we kirumira ku mugongo bakibangayo amannyo ng'ag'empagi ewangiza enju kiryoke kiwangize ku mugongo kinywere bulungi. Naye ekyebulamu ekyo bakirumya ku lulimi lwa mugongo kwennyini. Ebiwenda bwe biggwa okusibako ng'eryato liwedde okusiba ate nga batema nsanda naye ensanda batema omuti mugumu nnyo ng'omusaali oba omusizi
era ensanda okweweta kwayo kubeera ng'omuyini gw'enkumbi era batema yenkana n'olulimi lw'eryato era n'obugazi bwayo bwenkana bwe butyo era wano ekyengulu weerumira ku kiwenda eky'omutwe bagibangawo amannyo ng'ag'ekiwenda amannya ago ge gaginyweza n'ewangiza ku kiwenda era omuti gwayo obuwanvu bwagwo gubeera entannya n'ekitundu era obuwanvu okuva we yeewetera eweza entanga 7 awo bwe bamala okugibajja nga bagiteeka ku lyato amannyo gaayo bagalumiza ddala wansi w'ekiwenda we kirumira ku mugongo era ng'ensanda etuulira ddala ku lulimi ng'enywezebwa olulimi ensanda bweggwa okussaako bw'etyo era ne baddira obuguwa obw'ensinga ne bagisiba n'enywera nnyo wabula eyo bweggwa ate ne balaba amayembe g'ensolo agaatega obulungi ng'ag'ensunu awo ne bagajja ku kiwanga ne bagateeka waggulu w'ensanda era bagategeka bulungi era nga bwe gabeera ku nsolo ennamu awo bwe balaba gateredde bulungi ne bannyika ekitundu ky'eddiba ly'ente kitono mu mazzi era ne bakomola olulere lw'eddiba ne batunga amayembe g'ensolo ne baganywereza ddala bulungi bw'amala okutunga bw'atyo ate n'addira enziro n'agigatta wamu n'amasanda g'omuvule n'agasiiga ku ddiba eryo ne liddugala era ne ku mayembe kwonna n'asiigako era n'asiigako omuzigo awo eddiba n'amayembe ne binyirira bulungi nnyo awo bw'amala ekyo n'ayengereza omuwunda n'awummula ekituli wakati mu mayembe n'akwasa n'omuti ogw'ensanda n'alaba akati ak'enzo akagumu ennyo n'akasimba mu kituli ekyo bw'amala ekyo n'addira ettaka eriyitibwa eggerengi era n'omubisi ogw'emberenge n'abitabula ne binoga bulungi nnyo baleeta eggalwe ly'ebyayi n'alyoka nnyika mu